badamba nanyi mbatera bulijjo fenze ndi wa ghetto ama ghetto youth don't see me obalanze neyamba lya byange ndi byange kuyo je nava je ndi sagala pretendinga nze ndi wa ghetto ama ghetto youth. Full figure amaze okulonda side ye tebakulimba nti promoter basobola okwegatta tuyina endowooza ez'enjawulo mu ddiini ne mu byobufuzi. Bajjo naye ayabiza balamu oyo wankwe omuntu omulala wuno akubiddwa amasasi wali mu kibuga. Buterevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire gwatanaba kuwanga osubscribinga bambi genda maaso osubscribinge likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula fenna. Munange nno ntandise n'omukyala full figure ono emabegakaawo tubadde tumutegeera mu kuvuma ono ng'ayogera buli kasasiro gwayagadde wabula ono leero avuddeyo nayogera ku birimu eggumba era abantu abasinga basanyufu ku ekyo kyakoze nammwe mwewulirireko. Kati salame tugenda gena mu make festival tuli bamenkufu oba badamba nanyi mbatera bulijjo fenze ndi wa ghetto ama ghetto youth obalanze neyamba lya byange ndi byange kuyo je nava je ndi sagala pretendinga nze ndi wa ghetto ama ghetto youth. Nze manyi wantu abakufuna ekyokulya nze manyi wantu abakufuna abaana bange basoma batya nze manyi wantu abakuyimbirawo kati oyagala kunsanyawo nange mbanja kusanyawo kyovala atajagala sikola kikyo njagala kyenkwagaliza kama mani mbasora ni siyo maombe kyonjagala kyenkwagaliza bungama nti bwabanyagaza kunya nawe ngakusabeji ngokyuma ngoziba nemale ada tofemula nawe oyo munnange gw'owuliddeawo ye mukyala full figure ng'agamba ye ku alien skin gwafiira era ye mwana wa ghetto nnyo yakulira mu ghetto tasobola kubanga ate munnange agenda ku Lugogo cricket oval ewagenda okuba munnange abagagga babijodolo naye agenze eri munnange mu baavu banne. Jjukira alien skin yatimbye omutwalo gumu okuyingira mitwalo ebiri VIP ate bo ab'emmeeza tetumanyi kye yabakoledde naye nga byo uwebityo uwebiri. Eyo nno nga nkujeyo mukwano gwange ye musajja mukulu Bajjo events ono tetumanyi kituufu kikyali oba blogger oba promoter oba munnabyabufuzi byonna abiri naye kale ffe tugende n'ekiriwo ono avuddeyo n'atutegeezanga munnange omusajja balamu wali ow'enkwe era munnange ne woba toyagala kubanga ate munnange omukolako ekibi kyonna ono akkaka okikola. Jjukira bano bonna bataddeyo ebivulo ku lunaku lwerimu era nga woba otunuulidde ekintu kino Abitex ye yayingiridde balamu wabula kino lwaki yakikoze naawe weewulirireko. Bakulimba nti promoter basobola okwegatta tuyina endowooza ez'enjawulo mu ddiini ne mu byobufuzi tugezaako nnyo kimalawo n'ekyagaana omusajja gwayita balamu takoleka naye era ofundikira akuwaliriza omukola ekikyamu nti Palaso n'alien skin mubeebazi mu bannayuganda okuzza life mu music industry ya Uganda because music industry badde down nga tewali muyimbi atunda atwafunye ka chance alien skin ne Palaso tebeekuba ebinnyo ne bazza life mu ki abatategeera bulungi mulabanga ekikyamu nekyabadde kirungi era Palaso alina okwata obukadde 10 ku ssente z'agenda okukola aweeka alien skin kuba Palaso abadde dampa neddaala freedom city ne freedom city byawukanira ddala kirasi ya Palaso yanjawulo ku ya alien ebbeeyi yanjawulo ku ya alien evenue zanjawulo ku ya alien nti ekyenjawulo kyokka ekirimu tebakozesemu date. Oyo munnange ye musajja mukulu Bajjo nawe omwewuliddeko anti adda mu luyimba taluwoomya naye katulabe yonna gye binaggwera ennaku zo wasigaddeyo mbale bubale tube nga tutuuka ate ku lunaku mulindwa. Palaso emabegakaawo tumulabyeko mu kavidiyo nga yeewozaako ku nsonga y'embalabi. Omanyi omuntu ono bamukuba ebifaananyi wabula bwafaanana mu bifaananyi ate si bwafaanana mu real life. That's why bamugerageranya ne alien skin nti alien skin ali Rio alien skin siwa makeup wabula ono agenze maaso n'abategeeza nti ye embalabe ze azaagala era abakyala bo baziyita beauty sports. Tetumanyi oba yeekaza oba kituufu kyayogera naye katugende n'ekyo munnange kyatugambye.
Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku KIKA Media ensibuko y'amawulire. Eyo nga nkugjeyo wali mu kibuga munnange waliwo akubiddwa amasasi era nga bino bizze oluvannyuma lwa security guard owa Shero M ono avudde mu mbeera ne kondakita wa taxi era bw'atyo mu kwagala okuba nga ate akokinga akube amasasi agenze okuba amasasi nga bo aba taxi basiseewo dda. Ono nno mu kuba ebyasi bigenze okumaliriza nga bikute owa boda omu abadde aparkinze naye ku side awo era nga kigambibwa ono abadde agezaako munnange kutangira aba taxi bano kubanga bapakinga ku Shero anti munnange gwe gubadde omulimu gwe wabula ono emmundu ye agikozesezza bubi era akubye owa boda mu kisambi bw'atyo naddusibwa mu ddwaliro. Okusinziira ku lutalo luno kondakita yatandise ono asoose kuba security guard ono oluyi ku mutwe nga omanyi munnange awo bomuyisizaamu nnyo amaaso awo nno ne security guard n'agamba tondabanga n'agikookinga bw'ate wagikookinze ntera nnyo bagamba nti emmundu yo weetunula weekuba terina maaso so gwebe kutunuddemu ng'olina obusobozi obuvaawo giviire ekube era abataxi bo kye bakoze kwe kuvaawo ono agenza okuba ebyasi bikutte muntu mulala nnyo kibi nnyo ddala. Simanyi lwaki ba security guard ennaku zino aba kampani ez'enjawulo tebali really professional amasasi bamala gagakozesa nga we baagala. Kino gavumenti yandibadde ate mwanatu ekitunulamu. Bino byonna bibadde wali ku City Oil Station esangibwa wali ku Martin Road. Ye security guard naye tebimugendedde bulungi era ono yakwatiddwa dda era ono akomi wali ku poliisi asobole okunnyonnyola lwaki akozesa bubi emmundu ye. Ye omukulu Alien Skin ne Palaso ebintu byabwe biri so sonamiko biri so questionable era omukulu Palaso yavuddeyo n'atunnyonnyola ensonga ddala lwaki ono yavaayo n'akuba Alien Skin. Palaso agamba Alien Skin abadde asuusizza ejjoogo abadde ajja akuba buli muntu ng'alowooza teri bakubi. Jjukira musajja mukulu Palaso naye agendako mu jimu era teromulaba mu video ze ez'enjawulo ku TikTok ng'akajjuza era ono yagambye ono yabadde agezaako kubanga ambulinga ate nze no one can bull me bw'atyo Palaso bw'ategeeza n'agamba era omuntu yenna ali eyo nga lowooza ajja kujja munange amumanyiire agende tekijja kuba nga kisoboka ajja kufuna response ye mu budde obwo bwennyini. Era ye agamba yeyemu ku ezo ensonga ezakubya Alien Skin nga omwana wa Pittu. Jjukira ono yamukuba MP ng'oyinza okugamba akuba katabanike. Butereevu mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku KIKA Media ensibuko y'amawulire. Gw'atannaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga ate munnange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abampeera ekisinga mweraba.